Bannayuganda abatalina ssente bandiremererwa okutambula oluvannyuma lw'okutandika obbasasuza ssente okutambulira ku luguudo. Kino okutuukawo, gavumenti etegeezezza nga bw'etalina ssente zimala okuzimba enguudo, nga kati eyagala bamusiga nsimbi bajje bagiyambeko okuzimba enguudo ezimu. Bw'abadde awo obubaka buno, omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Ssekandi ategeezezza nti gavumenti tejja kuvunaanyizibwa ku musiga nsimbi anaaba azimbye oluguudo, wabula ye yennyini yajja okwesolooleza ssente ze yakozesa okuva mu bantu abanaatambuliranga ku luguudo olwo. The construction contract will be awarded once the core investor of the toll road is identified and approved. Kino kyakutandika ku luguudo oluva e Kampala okudda e Jinja, era nga gavumenti mu kiseera kino eri mu kunoonya omuntu ssekinnoomu asobola okuluzimba. As a priority project that should benefit from non-traditional financing. Minisita avunaanyizibwa ku by'enguudo n'entambula John Byabagambi ategeezezza ng'eggwanga bwe riri mu katuuko eby'ensimbi ng'okufuna ssente z'okuzimba enguudo kijja kuba kizibu nnyo. With their effects on the country's socio-economic development plans. Yavunaanyizibwa ku kitongole ekizimba enguudo Allen Kajina ku mukolo gwe gumu ogubadde ku sipiikirizo Munyonyo ategeezezza ng'enteekateeka eno bw'ejja okuwewula ku gavumenti. Current financing for road development is from the Consolidated Fund and development partners, whereas financing for road maintenance is from the Uganda Road Fund. Enkola za mirundi ebiri ze zibadde zimanyiddwa ezeeyambisibwa mu kuzimba enguudo, omuli gavumenti okussaamu ensimbi butereevu ssaako n'ensimbi enneewole okuva mu banka y'ensi yonna oba abagabirizi b'obuyambi. Kino we kijjidde nga Nankulu akulira ekitongole ky'ebyenguudo ekya UNRA, Allen Kajina, yakagoba abakozi bonna mu kitongole kino.